Mr. Matovu. Mr. Matovu. Mr. Konafech. Omanyi omukwano tegwekweka. Bwe mutandika okwagalana mwe mulowooza nti babalaba ne bannammwe babalaba era bayinza n'okuboogerako olenzo gundi gwe olaba nti Kizito alabika ayagala nakitto nti munangenzi nange nabalaba dda mukwano tegwekweka kati ku stage eno gye muliko mwe abawala mulina okwegendereza. Tumanyi mulina ebyetaago bingi naye some of you might live here husbands and wives. Yes. Which is not bad, but wait for it at the proper time. Yes. Concentrate on your studies now. Yes. Mukwemoolamola. Manyi kati emyaka egyo gisiiyibwa. Manyi wali osiiyiddwako mugongo eno ekikusiiwe neweekwatayo neweetakula. Bw'oba tosobodde kwetakula totuusewo wakusiiwa n'osaba munno gundi jangu ntakuliko mugongo wano najja n'akutakula nga ggwe n'obwomerwa. Atakula ggwe obwomerwa. Kakati nno oliwo ayagala okutakula muteerewo awatasiiwa tajja kusobola. Muwulidde manyi babatakuza ssente abawala ssente zirime bafuukira ssente muve ku bye muliko bano abalenzi badde mu kubatakula ekyo nkivuddeko ekyo. And don't forget that by faith AIDS is still with us. All of us, the infants, the youth, the grown-ups. Don't mind. I'm still okay. But thank you. So I'm calling upon all of you to avoid living a loose life. We want you to live longer. Amen? Amen. Today you are going to eat. The chaplain said we rejoice, we eat, we do what? Yes. Dance. And I suppose they have prepared nice food. Not so for you because it's your feasted day. If they have not, then let something be done before we finish Mass. Yes. Now suppose they prepare a very nice meal and